Mwongera tuwala de kusini twena chomanyi nenga sama akoze eki nabagamba sagala kunjagala Kato of Uganda tulina limu wombe funga nonya mchala namufuna kati sitagala njagala wano wendi njogera wako jange abana bano babimamula ekyabasizza waliwo abagamba nti babadde bannamawulire basaba ebikutujo n'ekirimu mulekerawo okuwandiika nti babadde babamaki ekisumbu eggwanga uwavu bwe busumbu eggwanga bwe bwazisiza abaana wano oba waliwo Cheno oba waliwo Brigadier oba waliwo Kano Kato of Uganda nawolaba abasibe bajja bakola ki era nange bawansiba bansibe nenja kufiira mu kkomera nenga njogera maki nze sirina gwe mpagira mu Uganda ebbanga lyonna lyenvuganyiza nzitandi independent ne tukoye twegalire gavumenti ekigogotekawo ambuse ekoze eki bagoba abantu mu ntobazi kyokka wali bikambu ne birisimanya ddayi bategawo ambuse nabo bazimba muki baki bateka ekigogo mu trading center tusevinga obulamu bw'abantu President Museveni andaba simanya ba minister simanya ba MP Kato of Uganda Chino omubaka wa Nasa municipality omubaka wa Kayima yatwaye ambulance wa bwena twala abana ebwamo nakuba essimu nakubira Honorable Kayima nkwebazaako ekintu kiri ekyo yangamba nti mulongo ambulance teriiwo erina emirimu gyekola ng'eyamba abantu naye nkusaba sente zino zituyambeko Honorable Kayima yampa emitwalo 15 zinateeka mu patron ambulance abasigale webali bwe baba bagamba nti nimba bajje Jambe mtoa 15 Sewe walenyewe baliyedana Sazilya Izembele mkuzika Nembele mbele za ulicho Nemuga atakalezi kanukenaga Seraga Olwale wawali wa msirikale wawali Cheno wawali Brigadier If you want to shoot me now Uganda tina ni tukoye Munga majobu kumu mbichawa Izendi mulongo sipa ambuka uchi Katawulanga obulengo yakuzita nzitange nsyo nendaba utegerende ekifo ekitisiza mutabira Uganda ekituuka kino ekintu kimu lwavu bano abaana amafuta ekyabasiza sigula ate bannamawulire namwenda mundaba banyamikolo gyange bano bakagere bano bamusanje baani mukole amawulire amatuufu waliwo ekyagudde ekigogwa bwe badde babba amafuta mugambe embeera mbi eyaleetedde ababono okugenda okusena amafuta Tubaina 12 zosogula mafuta Wasiwe Ruwambo Wasiwe Machuga Wempe Kasandati Kato Francis of Uganda Ife wafudeyo Ebe mbimazi Mukuru wakuma ya sente Bulolo nyambako Basiwe ne banyabo Nze nyemusomesa wa Uganda Kino kiba kikola ki Kidala budazi Lero tuli wababa emirambo ebiri gyafudde amafuta abantu bamugamba nti babadde babba amafuta bano abaana tebabba amafuta babadde banoonya bulamu kutambula buki njagala kugamba mesigi yange egende wekitiibwa Nabbanja ate wakendeza kulala ndibo gavumenti kantitule Obude bukoze eki abagamba bwensonda sente tuzibala nesigabanya ki mwabagala sente bwe buyina omutwalo kukola ki buyina kita mukakola ki ekyanganya okukola puroguramu eno njagala muli ebigambo byange abambadde omuzina mukoze bubi nabadde nganyira era okwogera kubanga nyina obusungu ku mutima naziise mutabani wange abita kojja sendikaliwa waliwo mutabani wa mukulu wange bayita Simba Brian ali mukasenge kabayi omwana gwe twaziise Hussein girlfriend wa mwala wange ambita kojja ono gomwaziise Ahmed yabadde bodyguard wange ngatte ebbanga lyonna Morgan yafudde ye muzimbi wewange nerinnya kwe liri ku nyumba Kimuga kati omungamba ng'olumu omidwaki nagavirwa abantu 10 ate ne gavumenti omwogezi wa police I repeat my message
abeyo kulimba abantu abantu bakaba 15 Sekato swati kogwa baje bankime babana nzita obuda gwe bansi banjaluma nenjagala banzita abantu bafudde bangi nnyo lwaki batuwa omuwendo omufu abantu bekikogo nabagamba nze mukulembeza tagalaka mwena bamubotamukoleki nze mnoda politics. Lubalusewa TV mazima ku mazima.